okutwaliza awamu sente bwe tuzikola Linda kwa 29 Oktoba Oktoba yani Oktoba muyimbi omuyimbi Oktoba agenda kubeera yaifano muzukulu wa Walusimbi omuyimbi Oktoba yani Golola ekamba nnyonnyole Golola ennaku z'omwezi 29 Oktoba abaye sirika ennaku z'omwezi 29 gamba ennaku z'omwezi 29 ennaku z'omwezi 29 zezo yogera 29 ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa mutunda ennaku z'omwezi 29 seba 29 omwezi ogwa mutunda kino kiki gwindako ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa mutunda enkubi 2022 tugenda kubeera ku Freedom City Oktoba mukazi naye Golola kakazi kino kiki kyonkwasizza toyogeda bagamba mwezi gwa mutunda si Oktoba era muzukulu wa Walusimbi jajjawo wamuwadde invitation nga ennaku z'omwezi Abadde Ennyondo yayogera oluzungu kasito oyogera oluzungu ngeze okuwulira Oktoba ayina ekitengo Tokoze Ennyondo twogere ebintu ennaku z'omwezi 29 omwezi gwa mutunda tugenda kubeera ku Freedom City mutunda tikyo kyenkugamba Oktoba nedda kati kyekiseera omwezi baguyita mutunda baguyita batya muzukulu wa Walusimbi mutunda ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa mutunda tugenda kubeera ku Freedom City kandeeta obungi bikomyabo tugende muzukulu wa Walusimbi omwezi gwa mutunda ennaku z'omwezi 29 ngenda kubeera akatate ngenda kulwana omwezi gwa mutunda kigenda kubeera kikali gwe bayita ogw'ekkumi omwezi gwa mutunda gwe bayita ogw'ekumeka ng'ennaku z'omwezi 29 egenda kubeera sakati nyinza okulirayo buluzungu nesooka ngamba Oktoba muyimbi kubanga mu Uganda wano abayimbi mbamanyi siwulirangayo omuyimbi gwe bayita Oktoba nyinza okulira Oktoba kakati nengamba ate ngeza okulira mugweko 10 ne mukabe tekisoboka baguyita mutunda baguyitani ne kusaiva ono muzukulu wa Walusimbi musajja wafumba era newunyiza nnyo okuwulira nga mpulira naye mwana gwejagala otukuba obuzi ngenda kubeerayo abo bayimbi sinalabayo ku posita obayita Oktoba tako obwo nze ngenda kujja amazima lageti amunoto joking subject babuuzeko ate ngenda kubawa tiketi kati ngenda kutandika nga abantu bawane ku tiketi za 29 omwezi ogwa mutunda ku Freedom City bajje bawa omwezi guno ekigambo kizibu ekyo nze njagala kitegeera batono yenze muzukulu wa Walusimbi muzukulu wa Magonderwanga nsebuka mu mutuba gwa Kigumba emububwe yenze Golola w'effombe era nga yenze kulembera olunyi lwa Kyankeera kati ate gwe muzukulu wa Walusimbi kyekino ekise tebikwogera luzungu tomanyi bwe bwepulira oluzungu nyina n'engamba sisi kwa sisi kiki lwaki oluzungu lukunyiiza nnyo tolumanyi bumanyi olunaku olwaleero gwe mukolo kafungula nkete tugenda kubanga tugujjako akawuuwo another lava bikalubye Chris Evans kaweesa omwaka 2022 yenze mbaziira Tony nze mwanjuza omukulu mu nteekateeka eno enteekateeka eno eya another lava bikalubye
ya muganda waffe Chris Evans Kaweesi nga bwe mulaba wano. Tulina ba sponsors baffe aba Arapex Style Adhesive tutambudde nabo enteekateeka buli kimu kiri mu jjiya nnyo. So tuli live ku mikutu egy'enjawulo, ku TVs ez'enjawulo, ku media platforms ez'enjawulo. So mwebale nnyo abali mu kutugoberera. Nange kantwala omukisa guno okubategeeza nti enteekateeka eno tugijjako akawuwo olwaleero. Era nsaba mwenna abali wano mukikubireko mu ngalo ez'amaanyi. Enteekateeka Chris Evans ene ya Another Love bikalubye egenda kuba mu shows 8 ez'enjawulo. Tugenda kubanga tugijjako akawuwo 29 omwezi guno gwennyini ogwa October. Naye ng'eno y'ey'omwaka guno 2022 tugenda kugizinga ng'erimu ndowooza tugenda kugikolera mu bunene bwa concerts 3 ez'enjawulo olw'ensonga nti 2022 tetwalina concert olwa mwenna bye mumanyi. 2021 tetwalina concert for the same reasons. So this time around 2022 tuzze nga twagala kuba nazaako ennaku eri yonna gye twava. So kyova olabanga tugasse n'amannya ga nnyimba 2 Another Love bikoze eki bikalubye. So tugenda kutandika wali ku Freedom City 29 wali najja nankumbi. Then inaku z'omwezi 30 tuserengete e Masaka. Tugenda kubeera ku Maria Flow. Then ng'ennaku z'omwezi 4 November tugenda kubeera ku Nana Gardens Erukaya mumanyi wera Masaka Road still. Then nga 5 November tugenda kubeera Mitiana wali ku Sama bayita Mitiana ku Golola. Then nga 6 tugenda kubeera ku Sama Gardens e Mukono. Tujja genda 11 tugende ku First Hotel e Matuga. Then tugenda 12 Enkeera tugende Embarara ku Ajip Motel. Then 13 November tujja kubeera Ibanda mu paaka. So njagala mukkirize nga sinaba kweyongerayo nina abantu bange ab'enjawulo be nayise nabo ku brands ez'enjawulo. Faniriza nnyo bannamawulire. Tulina essanyu lingi nnyo okubeera part of muganda waffe Chris Evans nga ba sponsor. Amanya bampita Jonathan Jackster era nga nze kitunzi w'ekitongole ekya Arapex Style Adhesive. Tukola seminti asiba tiles. So tuli basanyufu okuba nti we are part of Another Love bikalubye concert ya muganda waffe Chris Evans. Oba oli awo oyinza okutubuuza lwaki twasazeewo okuinvestinga ssente mu show eno okugisponsoringa. Era Chris Evans ne management we yatutuukirira twaddukirawo okubeera part of it because of the caliber of the artist he is. Ye muyimbi alina clear name ate nga ayimba. Twalabye wano concert ezimu nga abantu bafulatinga ku concert kitegeeza endongo si nyangu oli ku show ne kibaawo. So Chris Evans is one of those people who will deliver at any day. Ate nga ennyimba si za kwegayirira, ennyimba zeezo. Bikalubye has been a big song, Another Lover is a big song, n'ennyimba endala nnyingi nnyo ezigenda okubanga tunyumirwa. So n'olw'ensonga eyo nga Arapex Style Adhesive twabadde tuli basanyufu okubeera part era okutwongera okuba nti tujja kupushinga enteekateeka eno paka to the last show. Tuyita buyisi bannayuganda abatuwagira abatwagala mujje tuwagire Chris Evans. Kyasanyu nnyo nti bannayuganda muze muwagire endongo ku mulundi guno ate mujje muwagire omuyimbi waffe Chris Evans. Neyanziza nnyo neyanzege. Weewaawo tweyanziza nnyo tweyanzeege mu nteekateeka eno. Tulina omutesiteso okuntikko ye Abitex Promotions. Of course oyo mukimanyi omu ku ba legends wano mu nsonga y'okuteekateeka events ennene bwe ziti era nekino yakirimu. Ku ssaawa eno ladies and gentlemen njagala awatali kutwala kadde konna mbawo omuyimbi kennyini kabwejumbira senkulu mu mukolo guno Chris Evans Kaweesi Ennyondo wa Nnyondo. Omwana ono n'Ennyondo era kati ndowooza tugera mutuufu ave muntu ayingire empologoma afuke kayondo. Chris Evans Kaweesi baako kyotugamba ku nteekateeka eno. Wandekanga onosulayo Another Love manya nakonze sirida. Abantu bange abalungi njagala okubaaniriza bannamawulire abagenyi bange mwenna abazze okulaba nti mulaba ekigenda mu maaso olwaleero. Ensonga enkulu eriwo ya Freedom City 29 October ngenda bantongoza oluyimba Another Love bikalubye. Nyimba tuzigasse 2 weewawo nga tulina ennyimba endala nnyingi. Omanyi ebbanga eryo lyonna mbadde sikola concert myaka 3 since when nava ku obligato. Ku luno olw'okuba nti amaanyi gabadde geeyongeddeko n'ensalawo ngende ku mu kifo ekinene ate nga weewaawo naliwoko. So sirina byafaayo byenzize kumenyawo kubanga byonna mbadde amazima mbikoze. Eno show ndowooza eyinza bba ya 6 oba 7. eno ya 6. So ndaba nti Katonda abadde ambedde
nennammwe abamawulire mwebale kumbeereramu okuba nti mumpromotinze okutuuka ku kino kuba ffe tuyimba naye ate mwena mu bitundu eri abantu n'okwebaza Katonda okuba nga mpadde ekisa kuba bangi bayimbye naye ate n'atabitundisa mu bantu kubanga eddoboozi lyo oba nalyo naye ate Katonda yasalawo tikati gwe kankutunde mu bantu gwe kankuleke n'olwekyo nebaza Katonda olwekyo kyembasaba baganda bange abali eyo abandaba mujje ku Saturday lugenda bba lwa 6 usually show zibirawo lwa 5 naye eno yo egenda bba lwa 6 Saturday 29 October beera ku Freedom City ate wagire Chris Evans Kawesi show egenda kukwata fire buli muyimbi gwe nayimba naye waali n'abayimbi abalala bangi nnyo ba comedians ba tiktokers show egenda kukwata fire bwe tuvaawo Saturday e Masaka ku Maria Flow nga 3 Sunday e Masaka nga 3 tugendeko eruka yanga 4 tugendeko Emitiana nga 5 ate tugendeko newa emukono Summer Gardens n'olwekyo mbasaba mubeerewo mumpagire tuyina okukkiriza nti Freedom City esobola okujjula ate mu bwangu era kyembasaba mukeereeko sho twagala etandika emisana this time round kubanga abayimbi bangi nnyo abamperekedde nandyagadde okwera ssaawa 10 nga mbalabako shebere ng'etandika twagala sho ku luno etandika emisana naye ng'ekikulu Saturday 29 October mubeereewo sho egenda kukwata fire gala okwebaza omutegesi Abitex Promotions webale kunzikiririzaamu omanyi mu nsi weetaagayo omuntu oyo akukkiririzaamu sobola obba ng'oli wakabi naye omuntu bw'atakukkiririzaamu ofa n'ebyakabi byo so kati Abitex njagala okwebaza manager wange Simon Harmony Kiyaga oyiyewo omubiri wadde ng'okyali mwana muto naye okuba nti okola ebintu ate eby'abasajja abakulu kiba kyewuunyisa nnyo n'abantu mwenna abatiimu yange Arapex Style Adhesive mwebale nnyo okubeera nga munzikiririzaamu ne munteekamu ssente ate njagala kubategeeza nti Tile Adhesive eya Arapex yekyasinze okunyweza tiles ssente bagenda kuyingirira meka okuyingira omutwalo gumu VIP emitwalo 3 wabula emmeeza ziriwa 30 n'olwekyo mbadde mbasaba mmeeza yakakadde mujjeze emmeeza muzigule mangu kuba ziri 3 era kasita tuweza abantu 3 abagula emmeeza tetuyinaawo space ya mmeeza ndala so kyekyo kyembasaba mainly ordinary ya mutwalo 10 n'avaayo amawulire gonna abanga wambi kati baali bagenda kuva ku loki yange ya Freedom City nga 21 badde mu kwanjula kwa Lwasa nenkubira Lwasa ne muka Lwasa jawo omukolo guno kubanga ogenda kubuutikira ki lonchi yange ya 29 ogw'ekumi n'agaana n'agenda mu maaso ngera bw'omanya abagagga Katonda n'annyamba ekiwala nekibuuka mu ssanda nekikola ki nekyekyanga ne ŋŋamba mukama nga talya mandaazi ekibanga ekiwala kyekyanze kyawo lokyange begenda kuyitawo nga buli muntu agifuddeko buli wamawulire abeerawo tewagenda kuba kibeera mu kibuga mu Kampala wano nedda waliwo omuntu abeera nga bw'omanya alina ssente kitegeera alina ssente ate alina n'erinnya kitegeera kati yandisasudde abamawulire ne babuutikira lwankyange so nasanyusa nnyo nga Vanessa abuuse mu ssanda weewaawo kirumamu kimenyamu omutima akusaidiye naye ate nze newange mu bizinensi kiba kinkolera nga Vanessa yakoze ki ekyanze abasinga balowooza nti oli musanyufu kuba oli musajja mukulu ebyo ebyalavu byakugwa kukola anedde eno bizinensi kati Abitex atadde mu sheno sente mpitirivu ng'ogenda ova eri ogibuutikira olw'okuba gwewasiza kitegeera so muzeeyi Lwasa namukubira tasinga saamukubira yandigambye nti kale naye namuyonjola nga musajja munnaye nemugamu naye loki tugitadde musere togibuutikira so okukyalako okubadde naye mukwanjula wali kwe kubadde kukwatagana neddeeti saamagezi gempa Lwasa jangu agula ettebo ku Freedom City nga 29 weeyagale oyinza n'okupanga waawo omuwala omulala gw'ojja naye tupanga emikolo kuba bw'ogipanga making sure ofuna ddeeti etali ya 29 wano wewali omulamwa gw'amaanyi stage sawa nga 11 kitundu waffe twagala kyetandika emisana kitegeera kyekisinga obukulu waliwo abayimbi abamu abeekwasa mu kibuli kya lutalo nti bandi gye bakola ebyebivulo by'abayimbi abalala sibimanyi sibinabo yabakubira engeri embi tusuubire nti omwo temubeere mu kwekwasa bwekutyo ku sayidi y'abayimbi kwogera ku bivulo by'abantu temanyi ewange sho egenda kuba amaanyi nnyo bayimbi abatakoze rehearsal